yakafuga ebisanja mukaaga mu Kawempe North yakafuga ebisanja mukaaga kyabwe sikyanaku nnyo okulaba nga tugamba M7 agene nenga tulinamu n'abantu abali mu opposition nenga ba dictator of opposition lwekyo mugana federatifu tumutegeeza ebintu ebimulemye okukola myaka 3 tayinza bikola ate myaka 5 ejijja yebereremu because honorable Winnie Chiza lebo yandi agament adde ebisanja 10 constituency ye Kasese je yesimba bandi mulonze ne Winnie Chiza agament nedda kyenkoze kimala n'omulala kajje politics wabeera okolako nota n'omulala najja nze olwalero Segirinya Muhammad ndi road councillor kufa wenvudde tewali yango bawo nengambye kanveewo n'omulala ajja ataweereze era manya agenda kuva okudda mu kifo kyenvaamu na people power emirimu gikole ki gitambule. Omukulu Segirinya Muhammad ayugumiza ekitebe kya Bobi Wine wali e Kamoocha ngazaayo foomu ze zagenda okwesimbirako ku kifo ky'obwa MP w'e Kawempe era Namungi w'omuntu amuwerekeddeko nga musizza ne promota w'ebivvulu Abitex promota. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Our power! Our power! Ebbugu muli owulira n'essanyu ly'owulira balese mukulu Segirinya. Segirinya oye! Segirinya oye! Winning oye! Losing seats! Muhammad Segirinya akomezaawo mpapula kimepa. Nkomyezaawo mpapula. Omukulu ono mumalirifu omulundi guno nga we muzze muwulira era obedda tuli ku bantu balala naye ng'obubaka bujja wano nga batumira gwe n'okuyozaayoza akakati ebyo bena nange obikoze obufumu obujje wa tetujja kuyita wala nnyo. Ekisookera ddala Segirinya muleese eno mulimu obumyu mulimu n'empologoma muleese eno ndi mpologoma. People power! Our power! People power! Our power! Abali muleese eno bawulidde nti Segirinya mwendi obumyu bwatandise dda okuweta ensonda naye omuyusi bwinaako tabwe n'aba mpangudde nabo nja kufuna bwe mbukwasaganya olwekyo yeteekateeka eriwo olwekyo ndi mumalirivu nga katogo kasiira bwe katokota kyakalu kano ngenda kukawangula n'ebitundu 95 ku buli 100 akalu kano bagenda kuditamininga muntu byakoze si muntu kubeera nga talina kyakoze abantu bamulonde bw'ogenda eri mu Kawempe n'onoonya Segirinya byenkoze byange ebiself-explanatory tebiriko na kubuuza n'olwekyo olunaku olwaleero nkomezaawo empapula ate era ne bana bagoberedde muntu kye yasinga okusoma mbeesimbyewe yafuna point ennungi era ogenda kusanga nze nsinga banya abantu babeerayo nga tebamanyi abantu babeerayo nga tebamanyi. Segirinya mu dakiika ntono nnyo twagala tugende ku nsonga enkulu abantu ensonga enkulu esinga obbaluma be bantu okubasuubiza okubakolera ne batabakolera bunafu ki bw'olabye mu Kawempe tutandikire ku bunafu olabye mu Kawempe byagala okukiika kati Kawempe mulimu obunafu bungi nnyo era eddoboozi ly'abantu Segirinya nze mbadde ngezaako okubeera nga ndituusa butunulira Kawempe nga bweri bwe guba mupiira nsamba overlap nze goalkeeper ate nze nsamba n'engenda n'enteeba kati njagala okulaba nga eddoboozi libadde likoma bukomi wali ku sitewolo mu kanso njagala eddoboozi ligende paka mu parliament y'eggwanga Uganda because parliament y'eggwanga Uganda bye muteesa biteekebwa mu nkola naye mu kanso gye tuteesa ebintu bingi nnyo ne bitateekebwa mu nkola abantu baffe bwetumya mu Kawempe unemployment y'amaanyi nnyo ombaka togaba mirimu naye osobola okulobinga bwogera mu Kawempe nyira abantu baffe bendokoze ki bendombingidde emirimu era yenkuyanja gy'olaba emperekeddeko akwate ku ssimu eno
Amina. People power. Our power. People power. Our power. Mukulu Segirinya esimu nyingi ne katujja tuzirekamu. Nebaza abakubya amasimu bonna kiragira ddala nti support aweeri werumba kwa parliament wolaba w'ekitundu ekirala ng'asobola okulaba oweewalana nti akoze kitegeeza oba okoze. Mukulu Segirinya wangisebo omusajja mukakase nti ogenda mumusobola. Mulese eno famu bonna be badde baagala okujja mpulira baatidde baatidde kati anigwe ngendo sobola bonna baatidde buli gwogamba nti ogenda vugana ne Segirinya abamu bagenze kuba kansala RC3 abamu baŋŋambye nti Segirinya tuwoga okutimba ebipande sina tabu abangambye Segirinya tuwoga campaign manager sina tabu wantu wakyali waggula oluggi lugule jangu ayagala muwagire ku bwa kansala jangu waliwo omunna mugambye jangu wenva era ngambye nti Segirinya nkyekuba mu ttooki ndaba obanzijjaawo kino ekifo nyinza n'okuyita wano opposition wange olaba enaalemu yatidde okuleeta candidate Segirinya muganda wange oli ayogedde ku ky'oluzungu alabika badde atuprovoke balagala kulaba ku certificate kirungi nnyo tubalaga ku bitabo Yasomera ddala. ne point zenafuna abantu zibagambe abantu zibagambe nti kino yafuna kino geno paper yafuna kino ng'olaga wali laga wali sijja kubyogera naye nsaba tubwetunuuliremu naffe kennyini tubirabe ezo ze zimu ku gundi za Muhammad Segirinya nsooke weno sokawe okyamugoora ekyokulwanisa ekyamaanyi ababadde beteeseteesa okikola naye koolesa empapula zino nsuubira nti nteekewo endala teekawo endala abasobola okusoma mwesomere points nyingi omukulu yakola bulungi simanyi lwaki teyakola medicine naye nga ebyo munanyonyola oba anabibanyola arts nga tosobola kukola medicine abange kyekyo people power Segirinya nkusaba akantu kamu otwale empapula kuba obudde buyise nsaba owebaze omukyala akufumbira ettooke waka mu luzungu omulimu gwe yakoze gw'amaanyi. It's my pleasure to be here today. I'm very happy. I've escorted by a lot of supporters and I thank my comrade Sauda Madada. People power. Our power. I thank my comrade Sauda Madada to come with me to present my papers. In this race, we are many candidates, but there is good, better, fair, and best. I'm the best in this race. There is a lion in this race. The only lion in this race is none other than Segirinya Muhammad. So I pray that people of Kawempe will consider my activities, my previous activities, and vote me as the next MP. Neyo tuba tukyaziza abantu asigala ayogera ku Segirinya bamuyita Sala Kyagulanyi era uno wana akugambye nti oluzungu kyekyo kasukali kyekyo alumanyi Mariam Patro akutumide nakuga Mr. Update from Kawempe North banju thank you so much Mama Patro nenga bakazi bebasinga okuba bakazi banjagala nyira abakazi ate bulwola bango omuntu nga wagirwa nnyo abakazi abagenda kuwangula Kyagulanyi w'amaanyi abakazi ne busanga yakazaalibwa bwatandika okwogera agamba Kyagulanyi gwano kuba mwakafaananyi nga Muhammad Segirinya wangudde obubaka ne Kyagulanyi nga wangudde obwa president awerekeddwako famire ye n'omukyala we ali mu kakiiko akakulu ayingidde mu kyemba bamukwasiza ekitabo ekitukuvu ku luhani Segirinya alayira bana isimanyi nakumanya lunaku olwo Segirinya Muhammad Solomon will affirm that I will serve the people of Kawempe North constituency without fear or favor. Help me God. Waliwo ekibuuzo bannayuganda kye badde bakubuuza
olunaku olw'eggulo twalabye Winnie Kiiza ng'asuulawo ttawero n'agamba ebyobufuzi tabinyuse naye ebyokwesimbawo kalekeko n'abo abafune chance omusajja gw'ozza okwesimbako yakamala ndowooza emyaka gye simanyi mu paaliyamenti kubanze ndi mu myaka 22 ekitegeeza namusangamu gwe bubaka ki bw'omuweereza ekisookera ddala nawulidde nti ayagala kubiddukamu yadde amanyi nti sijja naye bwe yawulidde nti nzize n'agamba nti ayagala dde wenva ayagala wano ku waludi kansala wenva simulinaako tabbu era nja kumuwagira ku kifo ekyo naye bw'agamba nti akomawo aba talina njawulo na mwai Museveni actually gwe omulyazi amanyiza omusedde yakafuga ebisanja 6 mu Kawempe North yakafuga ebisanja 6 kyannaku nnyo okulaba nga tugamba mwai Museveni agende naye nga tulinamu n'abantu abali mu opposition naye nga nabadikiteta bu opposition lwekyo muganda Federatifu tumutegeeza ebintu ebimulemye okukola myaka 3 tayinza bikola ate myaka gino 5 ejijja yebereremu because honorable Winnie Kiiza nebo yandi agament adde ebisanja 10 mu constituency ye Kasese gye yesimba bandi mulonze ne Winnie Kiiza agament nedda kyenkoze kimala n'omulala kajje politics wabeera okolako nota n'omulala najja nze olwalero Segirinya Muhammad ndi road councillor kufa wenvudde tewali yango bawone ngambye kanveewo n'omulala ajja ataweereze era manyage na kuva okudda mu kifo kyenvamu na people power emirimu gikole ki gitambule n'olwekyo yenkola ennungamu naye baganda bafa abamu abafuuse ba dictator mu opposition abo tubagambako nga tubagamba nedda mwebereremu muviire ba misaayi mito nabo baweereze lwekyo muganda waffe Latif manyi nti message ya Winnie Kiiza yadde egenda gyali era Winnie Kiiza nze yasoso mukubira essimu ne muganda nti owaayi kyokoze kandabo wange ono baana akikola kati ko Latif amanso moji bwetuti ne bange nti kiro yasuza agira bwate aweta ensonda bwate agamba nkole ntya naye manyi we tunatuukira okugenda ku sorry ku electoral commission but nominating nga ba candidate abasinga bajja kuba babivudde because mu kalulu kano ndingo buli bumyu akamyo olulabenge emisinde gikatwala mukalulu bobo yagala okulaba omuntu asobola okulya omuwula gwa ffene n'amiriramu ensigo batono Seginya mwenje omuwula gwa ffene n'ensigo njimira lese eno ntiiriddwa nnyo naye mbategeeza bana people power ti munkwase tiketi mwe mulinde bulinzi wini ekirala ekisembayo Segirinya Muhammad tulabye royalty ey'amaanyi tulaba Sauda Madada ba Bobby Yanga ba Freedom Board nga bakubereddewo naye gye wabaddewo embeera nti abantu abamu nga baleeta empapula baleese abantu bangi wano nga tetubalabangako na mu struggle naye gwe bubaka ki bwoweereza abantu abo abadde okunona empapula nzize n'abantu nga ba struggle abazze babeerawo ekiraga nti bannange bemadde nkola nabo struggle bonna bonna ba appreciating and Segirinya asobola because Sauda Madada ono siye muntu gw'oyinza okuyisaamu amaaso tozolengera ebitogi byonna abijjeyo tatera byambala naye abijjeyo agambye yadde awerekera civilian naye ye kateekeko fosta jeno n'agihambala mayinjana tokita kyakusaaga nolwekyo Sauda bwolaba nga akuliko n'olaba geto speaker nga akuliko n'olaba Bobby Yanga nga akuliko kakati people power eweddeyo kuja nga togenza eri ku fast 11 ne people power eweddeyo wano kati ndina people power yonna n'olaba Dennis City nga wali ku fulaga wali fulaga leiza goloza malaga giwanikira buli muntu bangi kyo bazenga agisa wansati ne Segirinya bwenze n'agiwanika mu bbanga kitegeeza ki Segirinya ndikulwa people power kuzikiza people power ya oyo Segirinya Muhammad Segirinya Muhammad Segirinya Muhammad tulaba amina nziza geno bigirwa amina mwagaliza obwangu amina ko mulidi buli busoga tukubagana amina kale Essaawa zino omulimu ogw'okulwanirira bannayuganda nagwewa ate era nasalawo nnyo okubeererawo omuntu yenna abeererawo bannayuganda naddala bano abantu abatalina ddoboozi Honorable Segirinya mbadde wakusukka ssaawa 8 neŋŋamba nankubira akasimu naye nga nina okubeerawo bano gwe bantu abalina okubeererawo bannayuganda naddala eno embeera ya covid eraze nnyo abantu ababeereddewo nnyo bannayuganda Segirinya ali mu muntu wa wansi abantu abanaku abatalina kyakulya n'omulaba nga abatwalira emmere enjukunju mbadde sisobola kubeera waka nga Segirinya ajjayo foomu ekakasa nti agenda kugenda mu palamenti people power our power people power agenda kujjayo foomu okulaba nti alwanirira bannayuganda abeera omukiise memba wa palamenti omujju anyina okumubeerawo nga ssaabakunzi wa Segirinya sayidi ye ogwo munaku weewadde era nze mbadde mpa amagezi abantu abagenda okwesimba ku Segirinya temutawana kugendayo kubanga kyo si katemba manyi Segirinya guno omulembe gw'abavubuka
ayogedde omulembe gw'abavubuka gwetaagamuko ku art. Seggirinya ayogera nnyo abantu ne bakitwala ku katemba naye aba ayisawo Seggirinya. Kakati ntegeeza abantu bonna bagenda kwesimba ku Seggirinya buno tebali kuzenya ebyuma ngenda bimuwa buli wamu kampeyini zino zonna. People power! Our power! Abitex oye! Abitex oye! Bajo oye! President wano munansonyiwa nyinza okuyitira wano e Kampala ndi ku Muloodi saidi eno ndi wa Seggirinya. Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkolanyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo mwebale ddala sigadde nze Roger Maloboozi.